kale yonna gye musinzire okubanga ate mutulaba ku mikutu gy'amawulire gyonna ku YouTube ne ku ZTV twagala kuba tubabuuzako amakya g'olunaku olwaleka nsubire nti muli bulungi. Eggwanga tetwakeredde mu mawulire malungi okutwaliza awamu. Omwagalwa bw'abangi nadda ku social media ku TikTok, ku YouTube ne ku TV endala zonna Asia. Olunaku lw'ejjo amawulire gabadde mangi nnyo agwogera ku bulwadde bwe. Twagenze okwebaka nga batutegeezezza nga bwe badde successful bwe badde amaze okulongoosebwa, however ng'embeera si nnungi. Tugenze okukeera kumakya nze amawulire nga funye kusanga 11 kitegeeza tugenda batumanya obudde obutuufu naye bugenze okukya olunaku olwaleero nga Asia avudde mu bulamu obw'ensi eno. Twagala tusaasira bannayuganda yonna gye muli abadde bamugoberera nammwe yonna gye muwangaalira. Ndi ne family wano tugenda kuba tugabanamu katono nnyo. I believe ennaku ekiseera kya nnaku akaseera ke balimu si kalungi era tugenda babuuza katono nnyo ate babeere nga baddayo. Nnyabo KItalo. Since that moment, for all TikTokers, for all the nation, to feel it was from Baganda after, I don't have a lot to say, but may her soul rest in peace. I know we are going to miss her. Fenna against the Gwanga family, nae mutusabire okusingira ddala musabire mama waffe ni waffe ali budi nnyo kubanga I don't know. Pray for us. Pray for us. Asia obulwadde bwatandise. Last week bankubirako essimu bazukusa ssaawa 9 ogw'ekiro n'abagamba muteekeko airtime ku ssimu mukubire baba wange nze mbeera ntebe n'abagamba mukubire baba Irene waliwo omuwala abeere waka ne bateekako airtime yabawa sente wenayogera naye kusimu nagamba baaba obulwadde bunnuma ngenda kufa nimwe atogenda kufa be strong omukazi baaba mpulira amaanyi ganzibwamu obuto bunzimba ate nsesema nina ne dios abikola omundi gumu nimwe Asia Friday ndi busy mbadde siriwo nga traveling I'm a decorator by profession kati nga traveling nimwe Asia I think by Thursday or Wednesday nja kuba nkomyewo then nkumulemu Friday nzige nkoleki nkulabe I spend a weekend with you nangamba kale baaba nagenza okuwulira wasiki yesterday morning mukulu waffe nankubira essimu nangamba Irene Asia bamututte mulago awasimuze what is going on aninkuba yessimu mami nangamba batutute mu scan tugenda mu scan bagenda mukebera ki ekigenda mu maaso ne bamutwala mu scan ne mbabuuza results I was communicating though I wasn't around nembuuza mami what's going on nangamba bagambye ayina ki ayina akatulu kukyenda ate nga basooka ne bagamba simanyi ate ayina amazzi wansi ku mutima how does that came ne bagamba akatuli kali ku kyenda kati baganda bange babaddewo omuntu wange ne mukulu wange ne mami ne mbagamba you suggest what to do kubanga abasawo babadde basazeewo either bateeka ebigundu wabweru egenda wabweru ne babitunga ne biwona when they separate with them oba ne bakiteeka munda ne bakola ki ne bakitungaawo n'empola ne baganda suggesting kino babitungire munda bakitunge then babikkewo ne tubeera mu kusaba as believers asi abadde mukkiriza nnyo ne tusaba the operation went successfully ne twebaza Katonda late night nenkubirako sista wange essaawa 4 nemukubira essimu n'agaana okukwata nemukubira essimu nga making up omutima negugamba Asia nalabika she's in a bad condition nemukubira essimu n'agaana okukwata nengamba then I tried to call my little brother omuntu waffe yasembayo n'agaana okukwata nessimu ze teziriiko nempumula saa 9 namba nenzukusa okusaba nsabire Asia I communicate to them essimu egenza okujja Asia she's no more. Embeera
ko silent agenda mu interaction teaching tini ganyu ndako nga gwa kuna mami wange yankubidde simu sawa 10 za konsajjo before coming to the hospital namba Asia kama nina kia na kila nabadde mitika bwinti muganda wange mataliwo nankubidde simu asukimani bamadinti mulabu ena nsalawo nemugamba kakati gende mulabu nana nzije kubanga nabadde walabu nowaayi so namba ndikamukutolikani kimani sista wange bwe natuuseewo mbeera abadde ali mu mbeera ki oba akuba kifuba naye raliza sino natuuseewo nendoza nti Asia naye yabadde akyala abamu bamulanze basinga ku mbeera gye bamulagira yabaddewo amubaza naye nabaddewo okuva ku ssaawa esooka Asia yambaga nti Asia yalwaniriddwa omukazi nabaddewo saazewa nabadde mulaba abaana amaanyi mangi kale nengirako baaba wange naye nakosa kutunga basawerere bamugamba badde nga yakava mu operations natandika okufaitinga nga alina amaanyi it's very hard for her to survive nina ekintu kyonna kyojjukira Asina kanatwalira mu kiteeka kyeyayogedde era Asia ekintu kimu kyokka kyabadde asaba tebazimunda so omuntu waba atwalibwa okulongoosebwa tebamwokya omumwanga kyakikabakatsigala ensi so Asia balina bebabadde bamugjamu okutamuseka ate ekyajja wayisewo eddakiika nga 2 Asia ebintu ebyo byali bitamuseka gira mubungi nga vomitinga Asia omusawo ng'agezaako okutryinga okuzza obulamu bwa Asia nga Asia Asia abimanyi era kyokola bemabegenya eyo wakaaba olubuto ngagamba nze mmira panado si panado gwe tumugulira naye ye gwagamba nga omumanyi naye netumuyita maginesi tumuyita n'atereera nomulaba n'agenda nakola buti nazanya nayogera n'omunaona nayomba nga bwomumanyi mbeera bwetyo kitalo amanyi aze namugabisa Asia muganda wange as a sister kikyotayinza kubeera ku Asia naye twali netulina Asia ono wafa alijjere naffe buli lwa kamera tunoonya sayidi yesanyu wa Asia ki society bantu kiki batalabye ku Asia kyemumanyi Asia abadde outgoing abadde musanyufu abadde muntu mulungi generally we don't have much to say it's really a dark moment for the entire family naye kyetulina okumanya nti it's God who gives and takes so we have to accept the situation eriwo right now naye tusaba kimu Mukama atugumye kuba Asia tazikawo it's a big blow. That's what I can say. Tulinawo arrangement yonna fana kati tukyalinze kuba bamutute for postmortem so tukyalinze bwe tumugjayo bagenda mutwalako ekamwokya for public viewing no yes ewaka kati bwe tumaliriza tumutwala kalisizo obwa muzeeyi waffe ekyalo bakyeta Nakasoka leero tumutwala leero naye tujja kusimbula kawungeezi kuba abantu balina omulabako tusobola kumala gamutwala
kati wakuziiga nkya ssaawa 8. N'ebigambo byonna muyinza okuwa abantu baba accepted Asiya abamujwamu amaanyi. Ntuusa okwebaza eri abantu bonna abadde baagala Asiya mu lugendo lw'obulamu bwe. Bebale kumwagala, bebale kumusapootinga. Ndowooza byebyo ne balina okukkiriza amazima nti Asiya agenze. Mukama bw'ati bwasazeewo ekiseera kye kituuse, tetulina kyakukola, tulina kukkiriza tho obulumi bungi era bugenda kusigalawo kuba memories will keep on coming. So tulina okukkiriza nti Katonda bw'ati bwasazeewo naye batusabire naddala maama agume ne muzeeyi naffe ffennyini kuba si kyangu. Asi yagendedde mu kaseera k'essuubi simanyi na kumanya naye Allah amugaziize kabuli ye. Mwenga family bakumaliza odidi tufumanya abantu abalinganga Asiya ebiseera ebisinga batambulira nnyo kuffe ate family kutandika okubanga eringanga etambulira ku Asiya mu linnya lya ewaba Asiya. How did it feel as a family? It feels good kuba omuntu yenna okuba n'omuntu nga Asiya bw'abadde and she becomes a public figure. It feels good. Owulira bulungi. Yeah, omuntu yenna asobola okifiiringa. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.